Molako okwo nze Penny Nantume nga tukyagendera ddala maaso ne programma olutindo nino omwami George Wakaima Business Development Manager okuva mu KHM International wali ennakulabye bano basinga kutwala abantu kufuna mirimu wabweru w'eggwanga bakola passport processing bakuyambako ku travel plans zonna zobeera olina. Nkwaniriza nnyo ate era nkwebaza okutwegattako omwami George wasuze otya nsaba tubuuze ku balabi ba BBS Telefine. Nasuze bulungi nesimye nnyo okubeera wano nate ku BBS Telefine yaffe ey'abavubuka b'omulembe Omutebi. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza bulijjo nti tulina okusituka wetutudde tubeeko kye tukola kubanga omulembe guno yagutukwasa ng'abavubuka era nga KHM International Consultants twewaayo okuyambako bannayuganda okugendako emitala w'amayanja okukolerayo. Omulimu guno tugukoledde ebbanga ddene okuva 2012 mpaka leero gy'emyaka egisukka mu 10 era bwe nzija wano abantu abasinga obungi manzijukiza bajjukize nti gye tuli naye abasinga obungi batumanyi. Bannaffe be tututte ebweru abali e Dubai abali mu Abu Dhabi abali e Qatar abali mu Gulf yonna atwongera okubabuuzaako. Nina mukwano gwange wano angambye kwali alaba Manovic the Black Russian bwe yeeyita najjuko kosi owa Cake Bowel naye angambye kwali mwebale kubanga mutugoberera buli lwe tubeera ku nsonga zino ezigatta ku ggwanga. Emyaka linda kugambye 12 abantu bano abasinga bajja ne babula mwe musobodde mutya okubeerawo nga muli beesigwa ate ne mukuuma bizinesi nga n'abantu mukyabatwala? Okusookera ddala tulina enkola eya monitoring and supervision nti bwe tutwala omuntu ete tutwala mu dumping site tutute muntu kugenda kukola wano omuntu tugenda omugjawo okusookera ddala ng'alina visa ey'okukola era ng'agenda kukola tetutwala muntu kumunoonyeza mulimu lwakuba ndowooza gundi zange teziriyo videos naye nze kennyini omwezi ndowooza nga gumu emabega oba weeks 3 mbadde mu Gulf awo nga ngezaako okulambula ku baana bano monitoring and supervision. Kakati omwana ono bw'obanga omututte eyo n'otakoma bukomi mu kumutwalayo wabula n'ofuba okulaba nti endagaano gye yateekako omukono na byonna byonna ebigenda maaso bigobererwa kiba kyankizo. N'ekirala nti abantu baffe bye tubasuubiza bye tubawa kibi nnyo gamba omuntu nti ojja kgenda eri okola obukadde 4 n'atuuka eri ng'akola emitwalo 5 oba nga tafuna. Kakati endagaano zaffe zino zitutwalirako abantu endagaano ziri genuine era abantu baffe bonna bagenda okukola batuuse eri ne bakola era tebatwevuma ennyabo. Emyaka 12 tegiba gya muzannyo. Oyogedde ku ndagaano zino abaana bangi babakuŋŋaanya wano n'olaba oli Julian atudde n'akola ekikoosi kye n'agamba ngenda batwala mbafunire emirimu tebalina we basayininze naye obutabo bwabwe babututte babubawadde ne babakuŋŋaanya ne bafuna we babateeka. Ezo cases tuzirabye nga nnyingi. Mwe mukyewaze mutya okuba nti emirimu gye musuubiza olwedde muba mugisoosinze oba mubeera waneeno maybe you could have someone akugamba eri n'ogamba omanyi abantu abasinga be batuwa emirimu abasinga emirimu bagula migule mukeekyemu omulimu ngula mugule oba bwe nzija ne tukkiriziganya nti ogenda leeta ssente bwe ziti to processing omulimu guno ogende. How is it like? Kakati tugeze waliwo atudde ku telefone essaawa eno ng'ayagala kujja naawe eddoboozi ly'akatambi ako abagenze ku makya ga leero ndowooza bwe nti bwe nyambadde simanyi ndowooza balinnye n'okulinnya. Kakati omwana oyo nga bw'omulaba ku screen agenda okuva wano nga bwe nakyogeddeko ng'alina visa egenda okukola employment. Tetusobola kutuusa mwana ono eri ne tumukuŋŋaanyiza mu kiyumba ate tumunoonyeze omulimu. Twayingira business eno nga tukulembeza kye bayita social transformation. Tetukulembeza sente ze tugenda kufuna naye nga tukulembeza okukyusa obulamu bw'abantu. So omuntu yenna ayagala okukyusa obulamu bw'omuntu tasobola kukola kintu kiringa ekyo omwana amufunye ate amututte mu kiyumba ate amunoonyeze. Be oba owuli abatambulira ku visa ez'okukyala n'atuuka eri alyoka anoonye visa ey'omulimu wane waffe tukulayirira tovaawo nga tolina visa yakukola. Era abo nga bw'obala ku screen ndowooza tekijja kutwala nnaku 2 nga tebatandise kukola mirimu gyabwe kubanga n'agenda okubakozesa abalinze ku kisaawe n'obudde bwe batuuka abumanyi. That's really beautiful. Tulina mirimu nga ki fe aba KHM gye tutunuulira ng'abantu bazze bwe bajja nga tugamba nti tulanze emirimu tulina mirimu mu categories ki?
currently ekisinza okundeeta leero yeah. njagala omuvubuka yenna ng'amanyi okuvuga ka boda boda. Bw'obanga omanyi okuvuga ka boda boda oba pikipiki omanyi boda boda business pikipiki n'omuntu asobola okuvugamu awo naye omuntu yenna amanyi okuvuga kye bayita pikipiki ng'ogimanyi bulungi passport ogirina. Ku lunaku olwokuna tulina omulimu gwa food delivery cruise. Tulina company e Dubai bagiyita Noon, company endala bagiyita Talabat. Omanyi covid lwe yajja bwe yajja yakyusaamu ku bintu bingi. Kati abantu b'omu UAE ndoza n'amawanga amalala agagenze gakula tebakyayagala kugenda mu maduuka kugula bintu. Era akola bukozi ayebera ne app y'edduuka katugeze Carrefour n'agenda n'ateekamu kyayagala n'ateekamu kasero n'asasuza kaadi ye. Kati n'atuma owa boda owa pikipiki gwe bayita delivery boy agenda abikime abireete. Kakati omulimu guno guli common nnyo ate gugenze gusaasaana busaasaanyi. Omukama yatusaasira nti 2022 tulina abaana be twatwalayo era nabaddeko nabo ndowooza weeks nga 3 emabega nga bwe nkyogedde nga bafuna ssente empitirivu. Njagamba leero gwe mulimu ogusinga okusasula mu industry yaffe. Omwana bw'aba agenda funa $1,800,000 basic payment nga buli ngeza atandika omwezi nga zirina ku account kitegeeza oba akoze oba takoze bajja zimusasula. Yes. Ng'agenda kukola buli lwavuze afune commission ave ku commission afune incentives afune ne tip ono ali ku system oba osiimye okumuwaayo gwe client oba tosiimye olina okumuwaayo kubanga ali ku system ye era ne ku simu ye aba akibala nti buli order kati gyenvuze wano nina tip yenkana bwati. Kitegeeza omwana oyo asolomalya mbukadde nga buna oba butaano buli mwezi nga ze sente zafuna ate nga bamusuzizza n'okumutambuza nga bamutambuza mu butuufu alina entambula ye. Abavubuka abo betwatwala boli mukulaba ku screen bakolera company bagiyita Talabat. Era omwana oyo singa kubaddeko eddoboozi abadde ajja kugamba nti ono ye maama ye taata yava wano ng'avuga taxi nga buli lunaku bamusasula $2,000 nannyini wa taxi. Kakati bw'aba agenze eri n'agenda n'akola oluvannyuma lw'emyaka 2 n'akomawo ng'alina $7,000,000 oba 8 tulaba nga bafunye ensigo gy'asobola okutandikirako oba ayingidde enkola ya mwanyi terimba oba ayingiridde embeera ki yonna obulamu busobola okukola ki okutereera. Kakati bw'oba omanyi okuvuga ka boda passport ogirina ku lwokuna luno osobola n'okutandika leero n'ojja ne weewandiisa emirimu gino weegiri mu bungi tetuliko muwendo gwe twetaaga kubanga omusajja interviews agenda zikola continuously naye nga interview esooka egenda kubeerawo ku lwokuna luno era tugenda kuba tutwala abantu bano bagende bakole mu bbanga eritagenda suka na weeks 3. So jangu nga weetegese omukisa oba ekirungi ekiri ku mulimu guno nti visa ya bwereere. Kitegeeza nti jangu nga weetegese ono njagala nnyo omuntu tumunnyonnyole oli ayinza okukwata bukwasa akatabuke najja n'akakuteera ku mmeeza nagaa neetegese ate olwedde nvuga olwedde mmanyi ovuga boda ne pamiti ni ebyako ekimu abantu babimanyi. Bw'oba olina passport yo jangu nja kutunulira nnyo obusobozi bwo kiki ky'olinawo kiki ky'otalinaawo ekikulu kya byonna nja kukutwala kubanga era tututte bangi nga tuba banja naye nja kugamba passport oba ogirina ng'ekirowoozo kyo gende bweru okirina. Gwe wenna atalina kirowoozo tewali nsonga lwaki wandize ku KHM. Omanyi tulina bannayuganda batali bamativu na Uganda ng'alina gy'akolera kyafunayo kitono nnyo wamala okulyako emmere okolako kino nakiri tasigazawo nakasente katereka. Ne tubeera ne bannayuganda nga yasoma empapula zirina naye omulimu agunoonyeza obwe yabumuwedde ku ntumbwe. Tulaba nga oyo munnayuganda yandisesetudde ku bigere bye n'ajjako ku KHM tujja kumutwala ajja genda akyusa obulamu. Olwo munnayuganda nga muvubuka ng'afuna obukadde bwe 5-10 buli mwezi oyo tolina kyomugamba era tukusaba gwe sigala wano mu Kampala oba mu Uganda olabe engeri gy'osobola okumalako n'embeerayo. So tetujja kutwala buli omu gwe tusanze ku kkubo nti jangu tugende. Twagala nnyo oyo alina ekirowoozo olw'embeera gy'ayitamu ng'alaba oba oli awo embeera ekalubyemu ajja genda akole kubanga waliyo bangi be tututte balala bakyaliyo balala bakomyewo nga balina kye bajjeeyo. Kampani eyo esooka bagiyita Noon kuvuga kapicha ako no delivering ekintu bw'omala okidelivaringa n'ofuna order endala no deliveringa bw'otyo experience gy'ogenda okuvayo nayo nnene sente ng'ozirina ndabira ddala nga mukisa gw'amaanyi. Food delivery crew ndabyeko ku flyer ya mwawo ku screen. Tugenda Saudi Arabia oba like Dubai, the whole naye Gulf. kyogedde nga ntandika tugenda kusooka ku recruitinga Dubai. Demand eyagala Dubai ne Saudi Arabia. Dubai is one of the Emirates of the UAE. Emirates zino ziri 7 Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Ajman ne Fujairah.
naye currently twagala be Dubai betugenda okusooka ku recruitinga. However bwe tunaba tumaze ku recruitinga Dubai tujja ku recruitinga Saudi Arabia ku mulimu ogwo ogw'okuvuga kapiki. Ennamba z'essimu kweziri kuba kati abali kusimba bagenda kuba bakuyambako abakulagirire tusangibwa luddawa nange oluvaano nzirayo ku office tugenda kuba tusinkanayo ng'oggyeko omulimu gwa delivery bw'obanga okimanyi osobola okuzimba construction. Omanyi okuzimbisa bloka n'omusenyu, omanyi okubajja, omanyi ebyokumenya ebyuma steel bending, kuweta mitayimbwa, kugisiba, ng'omanyirivu obwo obulina. Tulina training era ku lunaku olwokuna tukusaba naawe jangu. In fact mwe training yammwe genda kutandika ku Lwakusatu enkya tugimalirize ku Lwokuna. So bw'obanga omanyi okuzimba, okuzimbisa bloka musenyu, omanyi okubajja carpenter, nawe steel fixer, namwe contracts zino zikola ki weziri. Kengenda okumaliriza nako mu demands zeninawo ye security guard. Bw'obanga osobola okwogera oluzungu bulungi n'okuluwandiika, oli muwanvu ekimala fuuti nga 5.8, osobola bulungi okwogera oluzungu nakyogedde, oli mulamu bulungi, passport ogirina, nawe jangu ku lunaku lwokutaano tugenda kuba tukola interviews ez'aba security guards. Omulimu gwa boda gwa pikipiki gw'abasajja bokka, omulimu gw'okuzimba gw'abasajja bokka, omulimu gwa security gujja kutwala abaami n'abakyala. Emirimu no gino gyonna nga bwe njogeddeko nfunye omukisa abaana abembadde nabo ku makya beewo eyo airport ye departures abo bali ku nnyonyi essaawa eno wenjogerera bagenda naawe ali mu kutulaba osobola okubeera ngaabo era obulamu ne bukola ki ne butereera. Mbadde ndi mu kunyonnyola nti emirimu gino gyonna nga bwe njimenya omwana ng'oggyeko omusaala gwafuna tufuba okulaba nti nga tannafuna na musaala bamusuza bamutambuza basemujja waakolera buli lunaku okumutwala gy'asula n'okumukomyawo ng'obudde butuuse obw'okukola transport to and from. Okay. Omwana alina medical insurance bajja kumujjanjaba in case asanze obuzibu bwonna. Omwana aliisibwa meals. Companies ezimu zigaba emmere yennyini, emmere physical food, companies endala zigaba akasente ke tuyita food allowance. Kitegeeza omwana ono agenda okutuuka okufuna omusaala nga byonna byonna ebyetaagisibwa mu bulamu obwa bulijjo amaze okubikola ki okubifuna. So tubasaba KHM International Consultants ye company eyasalawo okusuulira omwoyo nga nakyeyombekedde akufumbira embaala ate nga tugamba nti ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale. Tujja kusaba osituke wootudde bw'obanga oyagala kugendako bweru totunula walala wonna ojje ku KHM International Consultants kubanga ye company Katonda gye yatuleetera okutuyambako ku nkola ezo. Sijja gamba nti tutuukiridde nnyo kuba bagamba n'omulundi tabulako kamogo embwa tekala nnyindo bwe bibe birungi birimu 80% butereevu. Naye era n'omuntu asanze obuzibu naffe tulungamizibwa Ministry eya Gender, Labour and Social Development asobola okugenda n'awaayo obuzibu bwasanze naffe. Era tuli wansi w'omukago ogwa UWERA. UWERA kiggwayo nti Uganda Association of External Recruiting Agencies. Nga bw'olaba abayimbi balina federation naye nsinga kumanya UMA, Uganda Musicians Association. Naffe tulina omukago ogwa UWERA gwe gutugatta era tulina omukisa nti omu ku bakama baffe ku KHM ye vice chairman owa UWERA. So nga tunaba kugenda wala sooka otuukirire KHM bw'oba osanze obuzibu nayo bajja kuba bakuyamba. Ennyama ebintu bingi. Olaba oyogera nnyo ku kintu kya passport kino abantu abasinga jja nga anoonya omulimu nga babagambye jangu kati bwawulira KHM baba bakkiriza nti kati bano buli kimu bakimala. Bwe nzija ne ssente zange ne nkugamba ssente zange zino nzirina ndagamuntu yange njirina abazadde bange ebipapula byabwe bibino. Do you process their passports? Kakati omuntu ayagala passport ennaku zino zaafuuka za mutimbagano. Yes. Bw'ogenda ku simu yo anti ng'olwo okuba osobola katono nnyo ndi mu kigayidingako. Bw'ogenda ku simu yo n'okebera ku kibanja kya ministry ey'abakozi n'ekikula ky'abantu ministry eya internal affairs ey'ensonga z'omunda n'oteekamu nti passport application ojja kujjuzamu bujjuza naye atakisobodde ng'oyagala kutambulira mu KHM era ojja kujja ku office ojja kusangawo omukyala bamuyita Joeria n'omulala bamuyita Shamim n'omwami bamuyita Hamza be bakulira ekitongole ekyo era bajja kuba bakuyambako mu kugifuna mu bwangu. Yes. Security ki gye neetaaga nga tugeze njaga kuwa mwana wange
netaga like what guarantee do you give me nti bwenkuwa omwana wange omulimu weguli waliwo okuba nti waliwo emirimu gye mufuna agently nina ba agents olumu boolaba nateeka ku WhatsApp status ye n'omugamba waliwo ono n'ate ne mutuuka ebintu ne biwanvu mwe mukwata mutya process eno nebeera nga nyimpiko kakati process yaffe tugibalira ennaku 45 gwe mwezi gumu bwe kiba kigenze wala naye tekitegeeza nti ebbanga eryo bwe ligenda okubeera omanyi ffe tetubuzaabuza abantu bwe tugamba nti ennaku 45 webalikozesa kigambo kituufu temubuzaabuza abantu bwe tugamba ennaku 45 process ne tugitandika nemala weeks 3 totunenya kwanguya process eba ewedde process eno bwekwata emyezi 3 wateekeddwa okubeerawo ensonga ezinnyonnyolwa nja kuwa ekyokulabirako 2019 bwe yali aggwako twalina abaana bakunukiriza mu 2 nga balina visas abalala balina ne tickets ezibafulumya tugenda okuyingira omwezi ogwokusatu ogwa 2020 nga abaana bamu batambudde abalala nga tebannaba kutambula era awo covid weyajjira ebisaawe by'ennyonyi ne biggalwawo babigulawo mu gwa 8 gwa 9 kakati eyo ensonga ebennyonnyolwa timunange odireyinze olw'ensonga efaanaganako bweti ebiseera ebisinga obungi tusanga kye tuyita travel bans nti eggwanga lyayo eriyimirizamuko ku bannayuganda okujja okusinziira ku neeyisa yaabo abaliyo naddala bagendedde ku visa z'okukyala kakati ne babayimirizamu emyezi 3 nga bwe mwetereeza era ekyo omwana bwakisoma mawulire amanya mbadde ngenda Dubai naye mbadde wagumiikiriza myezi katusooke tugumiikirizeemu ng'oggyeko embeera ezo ezinnyonnyolwa tulaba nga tewali nsonga ndala esobola kulemesa mwana kutambula okujjako nga tali fit okatugeze nga tasaanidde n'oyita security guard fuuti 5 n'obutundu 8 obuwanvu oli najja nga wa fuuti 4 neyeewandiisa n'oyita nti bannange security guard olina okuba nga osobola okwogera bulungi oluzungu oli lwa nsonga wulidde nti security guard yafuna million 3 najja neyeewandiisa ku ogwo mugenda okwasesinga oluzungu lwe nga lwa level 1 ebanga P6 kakati olabira ddala nga mubeeramuko ensonga oluusi nga ziri ku ba clients baffe naye tekijjaawo nti tugezako okubayambako okutambula KHM International mufuna bufunye emirimu gy'abantu oba bwenzijanga ngamba tulina group travel musobola okutuyambako tetukola tours and travel for mulimu gwaffe so just kufunira abantu emirimu anti oli ayinza abantu bazibu oli ayinza obba atudde ku TV n'agamba abantu batwala abantu e Dubai nga yayagala dde okugenda e Dubai n'agamba nti ndabye mwami ono ku TV n'agikuba nze njagala genda Dubai naye njagala just malayo wiiki 2 so let's clear that kakati kampani zonna ezitwala abantu ebweru ne weetaba KHM zirungamizibwa ministry ey'abakozi n'ekikula ky'abantu kampani zonna ezitwala abalambuzi tours and travel zirungamizibwa Uganda Tourism Board kakati yenjawulo eri wakati waffe ffe tutwala abantu kugenda kukola tetutwala abantu kugenda kwesanyusaamu oba kulamba butereevu emirimu tujogedde eddakiika zo tusigaza ntono ddala waliwo eyakegata ku telefina njagala tumuyitiremu mangu tumubuulire emirimu egiriwo qualifications zetwetaaga nawa KHM gyesangibwa KHM ayagala okumanya we tuli tusangibwa Nankulabe kukuba erikirire na Bulagala munaku abamanyi ku masengere wano bw'okwata omukono oguli ogugenda ku Endeje University bali Ntuma Road n'oyita ku Gombe Medical Services ne weeyongerako katono ojja kusanga ekkuba erikirira lye bayita Sapolonsi bambi eryo liyiteko ekkuba eriddako okukirira ekkubo erigenda ku KHM era ojja kuba wakakirirako ebigere empawo ebyaga ojja kusanga kalina ennene ewandikiddwako ebigambo mu nnukuta ez'ebyapa nti KHM International Consultants bw'otuuka awo ne bw'obuuza mwami wa Kayima bajja kuleeta butereevu mu ofiisi yange ndabe engeri gye nkuyambako munnaffe aveere Nankulabe ku bitaala naawe jangu ne bali Ntuma era bw'onootuuka awo masanganzira ge Namirembe ojja kusanga ekkuba erikirire na Bulagala lye lisooka ng'ova ku bitaala awera ojja kukkirira kubava Nankulabye lye lisooka abava Mengo ly'ekkubo eryokubiri ayina esimu eno gye bayita Sereza smartphone genda kati ku Google Map location omulagirizo yo ku mutimbagano otekemu nti KHM International Consultants Uganda omanyi tulina amatabi 3 mu Africa tulina KHM Kampala yeno eyaffe ne tubeera ne KHM Kenya Nairobi bw'oba olina mukwano gwo nga munna Kenya ayagala kutambula osobola okumulagirira then ne tubeera ne KHM Ghana mu kibuga Accra mu West Africa so
naye wano kachibalaga how legit they are buterevu naye wano wetuli enankulabye kuberikirira nabulagala ly'ettabi lyaffe ekkulu e Kampala tulina ne office eyiganga abali mu bitundu bya Eastern Uganda Mbale Iganga Kamuli office yaffe eri Iganga behind district chambers akatundu bakayita Nabidonga era kasito tuukaawo n'obuza KHM bajja kuba bakulagirirawo emirimu gye twagalako abakozi leero one twagala ba delivery boys abavuga bupikipiki buno obusaabaza ebintu obupikipiki oberako ebibokisi emabega nga bwolaba companies wano Glovo food delivery companies nyingi wano kati kakati ne wali betutwala e Dubai era nga tubeetaaga ku Lwokuna luno gosobola okutandika okujja leero notandika okwewandiisa twagala ba construction workers construction ngomanyi okuzimba wa steel fixer omanyi carpenter okubajja jangu okutandika leero lwakubiri ku Lwokusatu mpaka ku Lwokuna tugenda kuba nawe tukolako security guard ng'osobola okola omulimu ogwo no gwa customer care tegwetaagisa muntu kubeera nga amanyi okwata emundu omulimu guno gwa kuyimirira mu kifo nga bwolaba tulina wano malls nga bwolaba Freedom City oba Acacia omuntu bw'abanga asobeddwa n'omulagirira nti kwate ekkubo liri oba kalaze ku masengere wano nga bwenzizaawo abakuumi ne baŋŋamba ogenda wa nti ngenda ku BBS ngamba yambukira wali bw'otuuka wali oluusi n'okuwerekerako ne bakuwerekerako so omulimu gwa customer care tegulimu adogoba mubbi w'akasimu era bw'omulaba owandika buwandiisi report n'ogiwa supervisor wo so mulimu mwangu bwe gutyo ba cleaners aircraft cleaners warehouse workers namwe tukyabeetaaga naye gino gye nsoose okwogerako leero be baana baliwo demand eriwo mpoza akalowoozo kenja okusembyayo thank you tekikwetaagisa kusooka kubeera munene nnyo okutandika ne bw'oba oyagala okuba omunene tandika bw'oba wazaalibwa nga oli mwavu ogwo omusango teri ajja kugukusalira naye bw'onoofa ng'okkiriza okusigala ng'oli mwavu gwe musango ensi gw'ejja okukusalira ffenna Katonda yatonda twenkanankana ebisigadde n'abitulekera yensonga lwaki waliwo abakusingako lwa nsonga olina kyotakoze situkawo otudde obeeko kyokolera eggwanga lino omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yagutukwasa muvubuka gwe nze Wakayima KHM International Consultants bannaffe abatufunira emirimu mu Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia n'ensi zonna eziri mu Gulf eyo mwebale nnyo kwekumira ku BBS Terefayina nze Penny Nantume tusisinkane ate omulundi oguddako akuume atakuumira mpeera